Andrew Wilson nga munnansi wa Amerika nga mukugo mu by'ekinnamagye asoose okuleetebwa oludda oluwaabi mu musango gw'okuvuunika gavumenti oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye, Hajj Obeid Lutale kkossa ne munnamaggye Capt. Denis Oola. Newankubadde Dr. Besigye taleeteddwa mu kkooti okuba yatwalibwa nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okuzirikira mu kkooti, tekirobedde mulamuzi Emmanuel Baguma kugenda mu maaso n'okuwulira omusango guno. Okusinziira kwa alipoota y'abasawo eyafulumiziddwa akulira amakomera ereeteddwa mu kkooti, Besigye tasobola kwogera wabula asobola okugoberera ebigenda mu maaso mu kkooti. Kyokka ab'amakomera bategeezezza omulamuzi Emmanuel Baguma nti bagezezzaako okutegeeza Besigye ku bigenda mu maaso mu musango guno ne bamuwa ekyokusalawo oba agoberera ebigenda mu maaso mu kkooti ng'ayita ku mutimbagano oba okuleetebwa mu mbeera gy'alimu, wabula byonna n'abigaana. Olwo kkooti n'esalawo ku kusaba kw'abawaabi ba gavumenti omusango gugende mu maaso nga Dr. Besigye ne bannamateeka be tebaliiwo. Mu bujulizi bw'awadde kkooti, Andrew Wilson ategeezezza nga bwe waliwo ensisinkano eziwerako ze yatuulamu ne Besigye kw'ossa munywanyi we amanyiddwa nga Yoweri Kaguta nga n'ezimu zaali mu Geneva mu ggwanga erya Switzerland. Andrew Wilson amaze ennaku 2 ng'awa obujulizi okutuusa kati ategeezezza kkooti nti munne wa Dr. Kizza Besigye Yoweri Kaguta yamutuukirira ng'ayita ku mukutu gwe ogwa yintaneeti nga basaba obuyambi. Besigye ne Kaguta baamutegeeza nga bwe baliko olukwe lwe bategeka omwalina okutemula omukulembeze wa Uganda olwo basobole okwezza obuyinza. Kyokka mbu bano byabuuza kino bwe kigenda okukolebwa ne bamutegeeza nga kino bwe kirina okukolebwa nga bakozesa ennyonyi ekika kya drone, olwo obutemu buno mbu babuteeke ku kabinja k'abatujju aka ADF nga wano kyali ekizibu okubateebereza nti be bakoze ettemu lino. We were discussing fake currency under European law, to acts of terrorism, supplying weapons illegally, assassinating a president, and overthrowing the government of Uganda. Ono Wilson yafuna okwekengera bw'atyo bakwatagana n'eyali munne e Somalia eyamuyunga n'omu ku basirikale ba UPDF ab'oku ntikko ng'ono we yatandika okuwanga obujulizi ku bikwata ku lukwe lw'okuvuunika gavumenti olwali lulukibwa Besigye ne banne. Wilson abuulidde kkooti nga Besigye ne Kaguta bwe baamusaba okubafunira ebyokulwanyisa okuli bbomu ez'omu ngalo nga zino zaali zaakutegebwa mu birabo eby'emmere nga bagenderedde okuba abakungu ba gavumenti, ennyonyi ekika kya drone ez'okutta omukulembeze w'eggwanga kw'ossa n'ebyokulwanyisa ebirala nga bino byali byakuyisibwa ku kisaawe eky'ennyonyi Kimahaji mu ggwanga erya DRC nti eno Besigye gy'alumiriza alina abantu abasobola okumuyambako okubiyingiza mu Uganda nga yakozesaako ekisaawe kye kimu okuyisaawo ebyokulwanyisa gye buvuddeko nti era aliko ne bannamaggye ab'oku ntikko abaali abeetegefu okumukwasizaako okutuukiriza ekigendererwa kye. Dr. Besigye gave us the details of an airfield in Mahagi in DRC. The coordinates, the length of the runway, the type of runway, the elevation of the runway, and he did give it to me on a handwritten card, a photo of which I passed on to investigators. He said that he knew it because they had had weapons delivered there before. The Besigye said they had had weapons delivered there before. Nti bano baali bakulumba amakago bwa pulezidenti ngeno gye baali bategese okuttira pulezidenti kw'ossa ekisaawe eky'ennyonyi Entebbe nga baalina baakubabwa ensimbi eza $, eziwerera ddala obukadde 5 ez'ebicupuli nga bino byonna byali mu nsisinkano gye baalimu mu Geneva ekya Switzerland. To discredit the government and to hurt the economy. Yes. One of the simple plans for that was an unarmed drone attack on Entebbe Airport. Flying a drone into the engine of one of the flights, a tourist flight, a commercial flight. Small incidents combined with media, by putting things in the media and amplifying their cause, would help to bring down the Ugandan government. Bino byonna Wilson yategeezezza nga bwe byali bitegekeddwa mu kisenge kye yali ateeseemu kamera enkesi kw'ossa obuuma obukwata amaloboozi okwali obujulizi. Dr. Besigye arrived. Again, there was a camera, the same camera I used in the previous meeting, a covert camera and a power bank.
table that was recording the meeting. There's also a magnetic listening device, a steel radiator. Bw'onera yali wakubayambako okubaako abantu batendeka nga bano bali bakuŋŋaanidde mu Kisumu mu ggwanga erya Kenya kyokka bano oluvannyuma bonna baakwatibwa ab'ebyokwerinda. After Kisumu, after the training camp, they were going to send people into Uganda to identify targets, influential people that would be targeted and assassinated. Okulira omusango guno kukyagenda mu maaso n'abajulizi abalala abaleetebwa oludda oluwaabi.